It's actually not a screenshot. Kafana nyinga bakubya amawulire empapula z'amawulire nga bataddemu prices omuntu wa covid ali obubye nnyo sente ze bakuterawo naali bubi katono nga tonafuuka bubi nnyo sente zolina okubeera nazo naye nga all round buli muntu akugamba nga olwadde covid ng'ogenda kubeera nga te oyingira wali eri mu ddwaliro lyonna essaawa zinene abantu ge bagamba nti eyo at least omuntu asuuka nga tolina Adobu kuchido ntegeza hard cash sisi manya bagenda kunsindikira sisi manya ziri ku credit card obu butano obeya tokolaki muganda wange oba toyitawo so kakati kyenjagala okubanga te integera twafunye of course bu video wedda butambula ne bu screenshots obwa mwana mwala Zuwena kale sali omukyala wa Bebe Cool ngatugamba yali mulago tebamucharginga bamuyisiza bulungi yes yali alwadde covid bamuyisiza bulungi buli omu n'agamba ekigeeza tukole ki tugende mulago tuba tukyali awo Catherine kusasira najja n'atugamba wacha maneno yote nze wano nalwadde covid nengenda mu ddwaliro nentuukayo ne baŋŋamba olaba Catherine nga tetunayadde n'okukwatako n'okugamba Alonzo ng'omusawo waffe tanaana kwambala masiki oba giraavu sooka okwata Bukedde mukaaga obuteeke wali bwe tulyo Catherine kusasirayo gomwana n'akwata Bukedde mukaaga n'asooka n'abuteeka wali tulyo ne babeera batandika ate okubeera nga bamukolako such a very very disturbing thing kati omuyimbi nga Catherine kusasira yes sente ezo yisosanga nga azisobola because ngaye mukimanyi presidential advisor buli wali wonna ebintu bye bimutambulira buki si bubi account ye eriko zeros eziwera nti obukadde omukaaga n'ewuba munaana essaawa zinene tebujja muluma nnyo lwaki lwabulamu bwe naye njagala gwe muganda wange ali ewaka ofumiitirizeemu otubulire nti mazima ddala omukyala ali eri abadde mu katale omukyala asula mu katale embeera temuyisiza bulungi kibaddewo nti afunye virus ya covid-19 atuuse mu ddwaliro bamuyisiza nga Catherine kusasira bamugambye teekawo obukadde mukaaga bweddu obwa kaashi nga tolina we weebulizaamu agenda kubanga abujjawa because mwategera bulungi buno obulwadde bannange tebuyisa mbu kati ono mwavu ono mugagga ono essential worker ono si essential worker bukwata buli omu naye obukadde mukaaga essaawa zinene gwali okundaba ogenda bujjawo ng'otuuse mu ddwaliro ng'ogezezzaako buli kimu osigadde waka okoze biki naye oba sikaali obaani oba ogenze wali ku mama kaduuka n'okwata ku nnyaanya omuntu gye yakutteko n'obeera ng'olwala covid obukadde butaano obukadde mukaaga tugenda kubanga tetubujjawa tugenda bujjawa kintu ekyo tugenda okuba nga tetufumiitirizaako olunaku olwaleero amalwaliro ga hikinze prices oxygen essaawa mpulira waliwo abamuyisa underground ne babeera nga ate bamuguza abantu ne bamutwala ewaka ayinawo akasente essaawa zino yagenda owona eka omwavu mumutaddewo omuntu atasobola bukadde obwo mumutaddewo oli kulimbaro wano ne Caroline Makako tukole ku sente z'abakama baffe tukomawo